Yes, mukwano gwange ndi naawe. Ugamba otya, usibye otya, jebale gyokozeeko. Subscription yo gye wampa bwe wa subscribinga. I did not take that for granted. Nkwebaza. Olunaku lwaleero njagala kwogera ku luyimba lw'omwana mulenzi alimpa. Olusuku lwa seminti. Waliwo ebigambo bye njagala okusooka okuwa owulire ebyayogeddwa mwana mulenzi Case owa Uncut ng'awa view ye ku luyimba lw'omwana mulenzi ono. Social media mu TikTok abamuyita alimpa Ronald nembaga mu nvubuka oyo simu yi bayinza oba ayina ekitone naye oluyimba olwo lwatambulirako si lulwe Abannayuganda bagamba Case kawalya toyaga. Oluyimba luno olwogerwako lwakwata nnyo akati ku social media naddala ku TikTok. Omanye ensangi zino bw'obanga oyagala oluyimba lwo lukwate lubeere lw'amaanyi gwe storminga TikTok ogiwambe mu ngeri ey'akabi ng'omwana ono bwe yakoze. Toyita ku video ziwera 3 nga tonnawulira yembeera olusuku lwa seminti, yembeera olusuku lwa seminti. Oluyimba lw'omwana mulenzi alimpa kyatandikiriza mpolampola abasinga baamuwaana nnyo n'atandika okukyazibwa ku social media platforms ez'enjawulo, YouTubes channels ez'enjawulo, kwegamba n'akwata akati. Naye nagenda okulaba nga abantu batandise okugjayo lyrics eza radio, nga bajjayo lyrics za radio eziraga nti omwana ono yayoza mu lyrics ziri. Nange siwagira kuwozaamu, naye nyina ekintu kyenzudde nti Bannayuganda tunyumirwa nnyo okussa wansi. Tunyumirwa nnyo Bannayuganda, tetunyumirwa kuzimba madaala, wabula tunyumirwa nnyo okusima entaana. Bw'owuliriza ebigambo Case bye yayogedde owulira nga abyogerera mu bulumi, naye si obulumi obw'okuba nti ataatira kiri, naye obulumi obw'okuba nti ayina gw'ayina okunyigiriza n'okukakkanya n'okussa wansi. Bannayuganda tunyumirwa nnyo okusima entaana, kyentegeeza nti tunyumirwa nnyo okusima omuntu akke wansi instead of okumuzimbira amadaala alinnye. Ndowooza ekyo ate nakyo twakijja kukuba nti naffe Bannayuganda era Bannayuganda bwe bazimbira amadaala bwe batuuka eyo nga bagasamba. Kakati omwana ono kituufu ayinza okuba nga yayozaamu, naye majority abayimbi be tuyina mu Uganda boozaamu. Kati tekitegeeza ono bw'aba yayozaamu ate tekitegeeza kumukomerera nga engeri abamu gye mwatandise omumukomereramu. Bw'abanga Wizo y'omumemba mu Good Life yagambye sisobola kuwawabira mwana ono. Kati gwe Munnayuganda kiki? Ekyokubiri, oluyimba lwe yayimba lulwe, oluyimba olwo baaluwawabira ne YouTube n'erujjayo, naye bagenda odwetegereza because YouTube has a team ng'oluyimba olwo lwa mwana mulenzi alimpa era ne baluzzaayo. Nze simulwanirira because mumanyi I don't know him, tandabangako simulabangako, naye lwaki obulumi tubujjawo obungi bwe butyo? In fact goyinza n'okulooza nti yayozezaamu yakoze bubi nnyo ng'ate yatuyambye n'okujjukira emirimu works za radio because nze nezo lyrics mpuliriza ennyimba za radio nali mwagala nnyo, naye ate olwo luyimba lwo nali saaluwulira. Kati mwe mwakyogedde ne kimpaata okulunoonya, kati era lulina views gye lwafunye eyange because nalunoonyeza. Okitegeera ekigambo ekyo? So tukuba nnyo ekigenze ewala. Gundi
ani ono omulenzi mukulu yayimba kityo bw'obanga otuuse ani yaddamu akayimba ako tamumanyi kati gumanyi ki mu nsi muno kityo bw'obanga otuuse kankanoonye wano wamma Viola malayika wange anti eri wamala yaluyimba naye njagala si tipswiz nawe banaye ono gwendi naye tanyambye naye amashe njagala okuga nti abamu ku bayimbi bazze beeripaganye ku nnyimba z'abalala okusobola okusamba akaggi ate oba oliawo nga n'okulwawo baali baalwawo. Gravity omutujju yajjira ku Walumbe Zaaya kwe yajja yeeripye si bwe kiri gundi ono yattente ng'asuna nsune yajjira ku basi Dunia Victor Kamenyo so wigamba eri esobola okuba entandikwa y'omuntu kati naye omuntu n'otuuka n'okukolimira omuntu oyo muwadde emyezi 2 bw'anaaba akyaliko. Are you God? Gwe Katonda. Bwana Keizi nedda. Si gwe Katonda. Kituufu yakoze bubi. Naye si yasoose. Ate waliwo okuba nti akubye ekintu n'akituga. Yagezezzaako. Kubanga bangi bagezezzaako okuba ennyimba z'omugenzi. Nezigaana. Naye kati oyo omwana bw'aba agezezzaako n'atuuka awo bw'aba agezezzaako n'atuuka awo ddala is it called for okumunyigiriza okutuuka ku mbeera eyo? Wamma gwe mbadde nkugamba Josted yajja yeeripye ku kityo bw'obanga otuuse luyimba oluyita Viola olwa eri wamala kwe yajjira. Nono omwana ayinza okuba kati ngazze ate nga ye nfa kati si kwajjidde bujjizi yakuba yawo akayimba ne Spice Diana nga era ka mulembe. Ate ekyokubiri bwe yakutte lyrics yazoonoonye yasobodde okuyungamu ebintu ebirala. Omugenzi alina kye yayimba yono omwana n'agamba nti ewaffe Gyenzalwa olusuku lwa seminti. Ewaffe Gyenzalwa olusuku luzaala amatooke nga mawaate. Ekitegeeza he sat down, he thought ku bintu ebimu n'asobola okuwandiikayo kale n'agatta mubiri. Naye ono yajjana kityo bw'obanga otuuse exactly oli yayimba n'ono bye yayimba n'akyusa ndongo kwe yajjira. Bannange tuleme nnyo ate okuzisa wansi abantu baffe, tuleme kusima ntaana. Wamma alimpa nze nkusabira mikisa gyokka genda maaso bannange. You people, by the way, njagala kutegeeza nti banaffe aba 3 Ways Property Consultants tulina ploti 5 ku 10 mu nguudo zonna eziyingira Kampala. Katulina gye tuyita Zigoti Mega Estate. Ploti 5 ku 10 ya bukadde 12. Tugenda kuzimbawo kibuga. Ploti tulina ploti mu bitundu ebyenjawulo okuviira ddala ku bukadde 5. Kuba ku simu yange 0700304031 oba ojje wali erungu jja ku office zaffe. Kwata Wakaliga Road kiririra ku Lubiri Secondary School ku police awo erungu jja mu Katawuni ojja kuba otulina. Ensonga zange zibadde ku case bannange tosobola kussa munno bw'otyo wansi bannange. Tuyambe buyambi. Kituufu si kirungi kwoza tubeere n'originality naye gwe nawulidde ogamba tubeere original composition kyeki. Kubanga ffe abamu n'oluyimba olutwadde tetuluwuliranga nako gwe mwe mwalugjeyo nga tetuluwulirangako kati luulwo. Mbeegayiridde bannange tuyambe buyambi okutwala waggulu so okuteeka wansi. So okuteeka wansi. Nze Kimuli Godfrey Magunda.
Yes, mukwano gwange alaba nkwaniriza nnyo. Wano we tuli eno estate nga bw'ogirengera nnene evira ddala ku kkubo n'erinnya olusozi n'ekkirira n'erinnya olusozi. Wano tugiyita Zigoti Mega City Estate. Tugenda kubeera wano nga tukoze ebintu ebyenjawulo. Tukolawo kibuga. Awasookera ddala ku kkubo waliwo ze tuyita egenda kuba commercial area. Waliwo shopping mall n'ebirala. Kati awaddako wagenda kubeerawo abantu ababazimba za apartments. Enyumba ez'omulembe z'okusulamu. Kati ate awaddako wagenda kubeerawo daycare n'amasomero amalala. Olwo we wali n'eddwaliro. Eno egenda kubeera site bw'ojja wano kati abantu 10 abasooka osasula obukadde 12 ne weefunira ploti ate nga yakyapa ovuga eddakiika emu n'ekitundu okuva ku Mityana main road n'otuuka wano. Ploti nungi ndowooza nga bw'olaba tuli mu kusenda tuli mu kukola. Jangu ku Threeways Property Consultants tukuwe ettaka ate tetulina wano wokka tulina ebusunju gwayagala ebusunju oyagala yiika obukadde 12 kyapa ate waliyo ne 5 ku 10 era ebusunju kati gwayagala Mityana road yenna Buloba wano we tuli Zigoti we Maddu kati ate gwe ayagala ku Masaka road everywhere tulina tusange Rungujja kwata Wakaliga road kirira ku police wokiririra n'otuuka mu kasenta Kamanya road olutuuka gwe buuza Threeways Property Consultancy ojja kuba otulaba mukwano gwange eno gye bayita Zigoti Mega City Estate ettaka lya byapa kati wuliriza tutawulula enkayana ku ttaka mwabayina obuzibu ku ttaka gwayagala okusenda ettaka nga bw'olaba bwe kifaanana bwe kiti tukikolera naye ate ne buba weetaaze tractor Threeways Property Consultancy tulina tractor gwate ayagala okugula ettaka nga tolina bazimbi balungi bewekakasa abalungi ab'omulembe era tukuzimbira kwegala tukola ebintu bingi nnyo wenno ayina sente ntonotono ng'ogamba nina obukadde bwange 5 nina obukadde bwange 6 naye ploti eye 12 njagala tukkiriza ekibanja mpola jangu tukuguza ettaka eritaliiko nkayana. Threeways Property Consultants, the source of choices. Tobulwa kyoyagala mu Threeways Property.